government, it is a dramatic shift in global military assessment. Omukutu oguyitibwa the Wall Street Journal gulipotinze ne gutegeeza nti amagye ag'enjawulo militaries worldwide omuline mu mawanga amanene ag'abazungu western countries, they are now actively seeking to replicate Iran's cutting-edge Shahed drone. Amawanga mpuliriza ag'enjawulo mukutu oguyitibwa the Wall Street Journal gukakasiza ne kugamba nti amawanga ag'enjawulo gatandise okukuta omulina amawanga amanene gaagala okukola replica, gaagala okukola kopi eya drone gye bayita Shahed, enkola ey'omu Irani eyagenze maaso n'okuleka nti ekoza amawulire gye buvuddeko ng'erumba Isirayiri, era Russia badde ekozesa Shahed wakati mu kulumba Ukraine. Kakati ripooti egenze maaso n'okuleka nti evuddeyo netegeeza nti kampani ezikola ebyokulwanyisa zashemererwa, zakubwa, zegomba drone y'omusajja ayitibwa mu Irani lwakuba tebasobola kukyogera mu lwatu kubanga oli mulabe waabwe. Companies enene corporations in the US mu ggwanga eritibwa erya America abakola ebyokulwanyisa bagamba nti abasajja bakola ka Shahed. Endala ziri mu China, endala Bufalansa ne UK. Kakati nti bano bali mu a full scale race to develop armored unmanned aerial vehicle modeled directly on the Iranian original. Bagala kola ebifaanana ng'ebya Irani, bagala kola mpuliriza basajja bagala kola mpuliriza ebifaanana ebya Irani bagambye nti kadroni kabakubye, bashemereddwa ne bagamba abasajja aba Irani bateeka science mu kantu ke bayita Shahed. Bw'oba oyagala okumanya kye bayita Shahed buuza Ukraine. Kakati teboogedde nti oba tebasabye tebakubye simu Teherani nti mutuwe ku tekinologi oba mutuguzeeko, baagala kakopa banoonya bipampagale mu ntalo gikabadde kakuba bagende bakole replica ebyefaananyirizanga. Kati ampuliriza okutegeera obulungi drone gye bayita Shahed, abairani gye bagenda maaso n'okuba nti bakola bagiweerezaako omurasha. Omurasha agenda okulaba nga abasajja bakola drone, Russia negamba what? Kati bo kye bakola ne baggulawo n'amakolero ne gatandika okuba nti gagikola Abarasha. Era bebazeekolera kaakati naye nga tekinologiya wa mu Irani. Kaakati tutegedde nti amawanga gano gatandise okugenda maaso n'okuba nti gagira. Agamu gali mu America, company okuli gye bayita Spectre Works batandise dokoppa, endala bagiyita Griffon Aerospace batandise okuba nti bakoppa Shahed, bakopa Shahed. Kibasinga okuba nti beewuunya bagamba nti akantu kano kali so perfect oluusi n'okukola bakabeera kazibu, ate nti beyambisa sente ntono nnyo okakola okusinga bye babadde bakola nga bya bbeeyi. Kati ate bagenza okulaba nga kano ka layisi ate kali effective. Kati batandise okukoppa, bakoppa, bagenda maaso n'okuba nti bakoppa. Bagiyita Shahed 136. Eyo ya mutawaana. Tetugenda kubulira nnyo bigikwatako olwakadde, naye bulijjo njikubuulira wano nti ebonyaabonyeza Ukraine ne mukati neyeewogoma. Yadde nga America limu ku mawanga gagenda maaso n'okuba nti gakola drones omuli ze bayita ZMQ ez'omutawaana, n'ensi emanyiddwa nga eya China ezirina, ne bagamba nti eno ate ya Iran erabika nga esusse. Ekisinga okubeewuunyisa nti eri very effective nga bagisindise. Ekirala ate ya ssente entono, ya ssente entono. Yo Russia bagambye nti yakola dde yaayo gye bayita Geran, Russia bagiyita Gerani, wabula bayoza mu ya Iran gye bayita Shahed 238 ne bakola Gerani. Kati amawanga gagenza okulaba nga galobye ne gatandika okuba nti gakiyingira, batandise okuba nti bakola drone replica yennyini ey'omu Irani. Yagenda maaso n'okuba nti ampuliriza akola. Kaakati nabo
kibatandise okuba nti bakola akadde kano Iran bagamba nti kyadde ku level endala tebagenda kumuleka batandise okumukoppa baani abanene b'ensi webale goberera kati omuhamasi wuna alina kyagamba abahamasi mpuliriza balina kye bagamba abahamasi baba tubategezezza omuyisirayiri ne bamugamba nti tubadde tusaba omuzi olutalo abamu ku bantu be twakuwambako baabuze Hamas ekakasizza nti they have lost contact of 2 captives abamu ku bawambe bawamba ku Isirayiri bagambye tetumanyi gye bali Hamas efulumiza ekiwandiiko negamba nti abasajja baatukubye kati naffe wakati mu kudduka buli omu yakutte wawe tetumanyi ba captives babiri bali luddawa Isirayiri ebadde bakuba obutazikiza era bagambye nti musooke muze mundu tulabe bali luddawa musooke muze mundu tubanoonye Hamas bagikubye negamba Abayisirayiri musooke muze mundu abamu ku bantu bamwe batubuzeeko Kasam Brigade bwete bwegenze maaso nowe kandi etegeezezza nti babiri babuze babiri ampuliriza bababuzeeko tebamanyi we bali Isirayiri tetumanyi oba inaagenda maaso n'okuba nti eyimiriza okulwana wabula Hamas etegeezezza nti oluvannyuma bano babiri okubula kakati olwo kitegeeza nti ababuze bali mu danger nolwekyo babagambye nti muyimirize ku mmundu tusooke tubanoonye kuba ate bano bemwetaaga bagambye nti oluguudo baluyita road 80 mu kitundu eky'oluwannano lw'e Gaza bagambye nti abo babulidde n'olwekyo tubadde tubasaba muyimirizemu mundu okumala waakiri essaawa 24 tuddemu tusooke tunoonye abantu bano babiri n'Isirayiri badde tennabakoleka nti ezikiza kakati mu mbeera y'emu abahamasi bakakasizza okufa kw'omukulembeze waabwe Muhammad Sinwar jjukira nti ono ye muganda wa Yahya Sinwar eyali omu ku baduumizi b'ekibiina kino ekiyitibwa Kasaamu amawulire gagenda Damas nokeka nti gavaayo nga gategeeza nti Muhammad Sinwar muganda wa Yahya Sinwar naye yali attiddwa wabula bulijjo abahamasi babadde tebagendanga maaso nakuvaayo kukakasa nti Muhammad Sinwar yattibwa finally babe tubavudde ne bategeeza nti kituufu Muhammad Sinwar yagenda Damaso nokulabika nti oboolyawo attibwa finally Isirayiri ye abahamasi bakakasizza ne bagamba nti yatiddwa oba yattibwa bakakasizza nti omukulembeze waabwe Muhammad Sinwar muganda wa Yahya Sinwar era omukulembeze waabwe era yagenda Damaso nokulabika nti oboolyawo yattibwa ebyeto bigenda maaso nokulabika nti bitambula binataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo bwe bitambula kakati tulinze tulabe kyekigenda okulabika nti kiddako omukulembeze gwanga etibera America Donald Trump ategeezezza nagamba nti Isirayiri erabika esemberedde ogenda maaso n'okuba nti oboolyawo ekkiriza wabeerawo ceasefire akadde kano newankubadde nga bwe batyo bagenda Damas n'olabika nti balonkinga ground operation era nga tanka z'omu Isirayiri zongedde okusensera ekitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza wabula Trump ategeeza nti waliwo essuubi nti Abayisirayiri finally bajja genda maaso n'okulabika nti oboolyawo bakkiriza olutalo lugende maaso n'okuyimiriramu wabeerewo okuteesa ba hostages bagende maaso n'okulabika nti oboolyawo bateebwa akadde kano kennyini ng'ebadde beekyatambula kyokka era wakati nga tukyali mu ddwaniro amagye agayitibwa IRGC the Islamic Revolutionary Guards Corps gaggwanga eriyitibwa erya Iran tubategeezezza nga bafulumizza drone endala ey'omutawaana the Advanced Gaza 2 efulumye kakati mbadde mbabuulira nti ensi zibadde zikyagenda maaso n'okulabika nti zikwata ku matama nga zeebuuza era ne zitandika okureesinga ogezaako okukola ekyefaananyiriza Shahedi Omuyiraani mu drone tekinologiya alabika nga agenze wala nnyo aleeta eno aleeta eri kaakano amawulire agava muna mu ggwanga erya Iran amalala bwega tugategeeza nti IRGC efulumizza drone bagiyise Gaza 2 balina Gaza 1 bagibula mu kitundu eky'oluwannando lw'e Gaza wakati nga Iran egezaako okulaga solidarity oba obumu n'abantu b'e Gaza abagenda maaso n'okulabika nti babonyaabonyezebwa ensi eyitibwa Isirayiri kakati akadde kano okusinza ku bye tulina Iran bagambye nti ne
drone eno gye batumye Gaza gwabula bagitaddeko 2 eno Gaza 2 drone yawezako meters 22 ebadde unveiled by the Revolutionary Guards Corps. Era bagenze maaso n'okweka nti balaga capabilities zaayo drone endala y'omutawaana kakati ku mizinga ne drone abayirani kirabika nga bajja kulengera balengere mu teknologiya akola drone n'akola missiles abayirani kirabika bajja kubeera wala nnyo kusinga amawanga amalala mu teknologiya oba okulwana n'ennyonyi eyo kibadde kikyali wansi gye bali era nga tebaweesa nnyo nnyonyi ziri awo n'ezisinga twagamba nti bakozesa modu zamaani enkadde ez'omumerika naye bwe kituuka ku drone n'emizinga oyina kutegeka bigenda kuzibaka otherwise baziina mu bungi ate bagenda maaso n'okuleka nti baziweesa gye buvuddeko batiisa eggwanga lya Isirayiri bategeeza nti ate emizinga gye mwalaba ku mulundi guli egyo tegyali mizinga tulina ebinene ebyo mujja genda maaso n'okuleka nti mubiraba kale mugali latest again getugenda maaso n'okuleka nti tulengera okuva wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran bwega tugategeezeza nti drone endala gye bayita Gaza 2 abasajja abayitibwa aba Irani bamaze okugenda maaso n'okuba nti naye bajanivayirinze bagiraze ensi ng'ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula wabula newankubadde Donald Trump ategeezezza nti wayinza okubeerawo ceasefire kyokka ddyo eggwanga etibwa erya Isirayiri ne mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero beba tubagenze maaso n'okukola ennumba ez'omugirano mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza bakuba obuteddiza eddwaliro eriyitibwa Al-Shifa akigamba okuba nti waliwo mukwata mundu ab'eggwanga eriyitibwa erya eb'ekibinja ekirwa Hamasi abasangiddwawo wabadde ogani fire ku ddwaliro ate nga abantu 23 bagenze maaso n'okuleka nti obaolyawo bafudde olunaku olwaliwo ng'emundu egenda maaso n'okuleka nti evuga kakati tutegedde nti omukulembeze wa America Donald Trump ne president ne ssaabaminisita gwe bayita Netanyahu basuubiddwa okuba nti bagenda kusisinkanamu olwaleero era kisuubiddwa okuba nti kiyinza okuggonnako olwaleero meeting egenda kubeera nkulu nnyo etegeeza kinene eri Palestine okufuuka eggwanga meeting etegeeza kinene olutalo luno ogenda maaso n'okulabika nti luggwa jjukira nti Donald Trump aliko akazito k'amawanga Abarabu bamugamba nti gwatiitibye omusajja kakati abazungu bamugamba nti omusajja akomye effujjo ne Palestine tufuuke eggwanga kati Donald Trump agenda kutwala message y'obusungu okuva mu Bawarabu agenda kutwala message y'obusungu okuva mu bazungu agigambe musajja munne gwe bayita Netanyahu yeye kasobola okumugambako tekimanyiddwa mu meeting eno egenda okutula wakati wa Trump ne Netanyahu Donald Trump anaasobola okumatiza Netanyahu olutalo agende maaso n'okuleka nti obaolyawo olukumi oba nedda mu Amerika bunaaba bukedde bagenda kulabika nti obaolyawo batuula ku ssaawa zigenda kubeera 7 n'eddakiika 15 okusinziira ku ebyo ebigenda maaso tutegedde nti meeting eno Trump ayagala kufinalizing a plan ey'olutalo ogenda maaso n'okuleka nti lukomekerezebwa wakati w'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri n'abasajja abayitibwa Abahamasi. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Wabale tugoberera munaffe ali wonna woliyenza omukugulu kunguno essaawa esooka program the inside story ne MTN kakati munaffe ali nga amannyo gakuluma gaguba galimu ebituli bose ekinyogogo b'ekyo kyagasanyalala bosenya ebibuno biva mu lusaayi wali eyo gayiza ku ludda lumuwunya akamwa wekwatina na habo mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amanyi eza buli kika ne bakujjukiza nti weegendereza bafeere tebakuguza kapa mu kutiya kakasa nti oguze nana habo mouthwash eddagala ettuufu eryakakasibwa NDA ekitongole eky'eby'eddagala mu ggwanga kati ate gwaluma omutwe musujja magulu mugongo oba gwafuna omubiri omuddo omubiri nga webasa ekiro obulumi mu nnyingo wekwata eddagala erya chokomil eddagala ligenda kwongera amaanyi basirikale mu mubiri balonse endwadde ezikuluma nezo eziyinza okukosa obulamu bwo chokomil ne nana bisange mu maduuka gonna agatunda eddagala okwetoola eggwanga ate ojja kuba munnange buli kimu kitambuza baala ataddeko Pal FM kula eri omuntu wa bulijjo. Salamu Banka egamba nti ekuleetedde enkola empya. Yes, Salamu Banka ekuleetedde akapya kano kapya nnyo. Ye Visa card etakwetagisa kuba na account mu Salamu Banka omusuubuzi ogenda kuhijjawo mula oba weetaaga kusasulira bintu ku internet funa Visa prepaid card yo olina okutawaana ne cash okugifuna kyali letabi era Salamu Banka osobola okugenda ku Lwenzori Court emabega wa High Court oba okube ku noti 3 bisatu lukaga kyenda mwenda noti 3 bisatu lukaga kyenda mwenda WhatsApp eri noti 3
mukaaga ogenda kuba ofuna bulungi. Salamu Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasoma zibaterekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 12. Katujje mu ssawa ey'okubiri Kyagulanyi asimbula agenda Busoga mu 7 emunyonyo minzani 226 obwa Meya Kampala Central. Salimu Uhuru versus Moses Katabu tukomawo. Sawa zigenda kuwera 5 ezakalasa mayanzi. Time check ekuleteddwa fungiza tukole ne Pale FM wamaze okwewandiisa beera ekitundutundu mu musomo ogugenda okukyusa obulamu bwo ogutegekebwa Pale FM. Fungiza tukole wakubeera wonge naku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekumi 2025 ku Old Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka. Kati jangu wano ku reception ya Pale FM weewandiise oba okube ku 07054591215. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi